nzire nti nno nsuze bulungi. Nansinzira ku mulimu wano wenkola ngenda kutwala omukisa guno okutegeeza muganda wange Chosen Becky nti oli kakazi kakulu lwa bumpi. Tujjeko akajjanja, otujjeko olusiddiiku, ofukamire ku maviivi, munzikiza oba mu kinkowooze, olajjanire Allah ow'ekitiibwa asusse omwana wo. Nze kino nkyogera kuba ndi maama. Nze Allah yangezesa ku myaka 17 n'enfiira omwana. Chosen Becky oli kakazi kakulu ogenda mu myaka 25. Lwaki ojjayo n'otuwolomera efa ky'okudduka amakubo osobole okujjanjaba omwana wabula osobola kwetega ssimu kujeetonozaamu? Nze omwana yanfaako nga ne mmange taliiwo, maama wo taliiwo, mudduka amakubo ne maama Allah waaba asaasidde alhamdulillah. Lekerawo okutuwolomera. Mwebale kusabira Chosen Becky besides omugambo oguli mu kubeera nga gutokomoka, besides embeera gyali mu kubeera nga ayitamu n'omwana we, mutabani we ayolekedde okubeera nga bambi agenda adda engulu. Okusinziira ku mbeera mwe yabadde n'embeera gye tuli mu kubeera nga tumulabako kati ng'ali mu ddwaliro, embeera eri yaddeko. However, bantu bangi bakyavaayo okubeera nga banenya Chosen Becky, abamu nga bamusaasira, abamu nenyamu bavuddeyo okubeera nga bamunenya, mwe muli abakyala ku social media n'abasigadde abalala okubeera nga bamunenyeza okutwala ensonga y'omwana we ng'agigayaliridde. Omukyala nga Bad Black ye yagambye okusinziira mu nira nze ndi maama nina abaana abawererako ddala 4. Chosen Becky ensonga eno ogikutte mu butali butuufu ey'okwata omwana katambi. Bifo nga sinnakuterako nsonga z'abantu balala, kansooke nkuyisizeemu mu post Bad Black gye yawandiise. Bad Black yavuddeyo n'agamba, good morning Chosen Becky, have taken my time to think about this post as a single mother of 4. Bw'atutta akaseera k'okubeera nga alowooza ku bino byagenda okuwandiika nga ye maama ow'abaana 4. I am in good position to call you a stupid mother who is chasing for clout and views in your child's condition. Mbo ali mu position ennungi okubeera nga Chosen Becky amuyita omusiru olw'okutwala embeera y'omwana we okubeera nti Chosen Becky ali mu gikozesa okwagalirako views. Walino n'awandiika ng'agamba instead of finding time and the right solution for your son who is fighting for his life, you're busy taking videos and in such condition and recording yourself crying. Nti mu mbeera omwana we gy'alimu ng'ali mu kubeera ng'alwanirira obulamu gwe, oli busy omukwata butambi, omulikodinga ku butambi mu kifo ky'owandibadde busy nga onoonyereza ekintu ekiyinza okubeera nga kimuyamba, otandise kwekwata butambi nga okaabirira abantu. Walino n'agamba nga maama, where do you even get time right now singa simanyi na simu weeri? Nti ye nga maama yandibadde talina budde ng'omwana we yali mu mbeera efaanaganako bwetyo singa tamanyi na simu gyeri nga Chosen Becky we yakutte ku simu okubeera nga yeekwata akatambi. Wano wansi n'agamba singa simanyi simu weeri, a mother is a strong soldier who is willing to do anything for the children. Stop recording the baby and let us find the solution. If hospital they've failed, kindly become a witch. We do. Wanino yakambwaddemu n'amugamba muneera afubenga wasobola finding a solution. Webaba abasawo mu ddwaliro balemeddwa okusanga ekituufu ekiruma omwana, at least afuuke mulogo agendeko mu basawo abaganda asobole okubeera nga ataasa obulamu bw'omwana. Wansi n'agamba this generation mutama, nti generation y'abaana abato nga ba Chosen Becky batama. I pray for the little boy to heal the pain. The pain is untalkable. Pain gy'alimu is untakeable. Takeable. Ndoza abadde ayagala agamba takeable. Nawandiika talkable kwegamba. Oba tekiyogerekekako ndowooza kyagamba. Obulumi omwana bw'alina tebuyogerekeka is untalkable. Ndowooza kyo kyeyabadde ayagala. Obulumi omwana bw'alina
tebogerekekako bwa kitalo butalo. From online parent Mama Jona abawandiseeko abaana be bonna. So ye okusinziira ku Bad Black yeyo opinion ye, n'abalala balina opinion yaabwe, naye nga sofa omwana agenda adda mu mbeera ennungi ajja kudda engulu. Kankuteeko nakana akatambi okalabe bulungi nnyo osobole okubeera nga otegeera ki ekigenda maaso, naye nga sinabeera nga nkakuteeko nkusaba mbe subscribing tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Sheikh Mukasa Shafik avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa. Gwe atalina mukisa business tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba, ebisigadde obimulekere. Nsuuza mukyala na Uganda, ansuubire nti nno musuuze bulungi. Nansinzira ku mulimu wano wentola ngenda kutwala omukisa guno okutegeeza muganda wange Chosen Becky nti oli kakazi kakulu lwa bumpi. Tuggyeko akajjanja, otuggyeko olusiddiiku, ofukamire ku maviivi, mu nzikiza oba mu kinkowooze, olajjanire Allah ow'ekitiibwa asusse omwana wo. Nze kino nkyogera kuba ndi maama. Nze Allah yangezesa ku myaka 17 n'enfiirwa omwana. Chosen Becky oli kakazi kakulu ogenda mu myaka 25. Lwaki ojjalo n'otuwolomera efa ky'okudduka amakubo osobole okujjanjaba omwana wabula osobola kwetega ssimu kugyetunuzaamu? Nze omwana yanfaako nga ne mmange taliiwo, maama wo taliiwo, mudduka amakubo ne maama Allah waaba asaasidde alhamdulillah. Lekerawo okutuwolomera.